we can't go here, call your sister, because they had already my phone. When they came inside, they took my phone, and they're the ones who were in possession of my phone. So they told me to call my sister. I called my sister. Okay, Buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much. Niwali nnyo kubeera ng'ogoberera wonna osinzidde okulaba Focus TV kyokola ky'amaanyi nnyo abali mu Uganda, East Africa, Africa wamu ne diaspora. Thank you so much. Niwali nnyo kubeera nga mulaba Focus TV. Amawulire genkuleetera olunaku lwaleero bwe bunkenke obuli mu NUP, obunkenke obugenda maaso mu abo bakandidate ba NUP. Nyina omukyala gwe nkuleetedde gwe bayita Chemutai, umujjukire nnyo mu TV. Amawulire genkuleetera olunaku lwaleero bwe bunkenke obuli mu NUP, obunkenke obugenda maaso mu abo bakandidate ba NUP. Nyina omukyala gwe nkuleetedde gwe bayita Chemutai, umujjukire nnyo mu kuvetinga bibamu abali mukyala eyali akulira vetting naddala ku NUP wali ku kitebe era omukyala ono yawaabibwa saidi z'e Kapchorwa, yazuuliddwa nga saidi z'Embaale wabula ayina engeri gy'atottolamu security, engeri gy'amuyisaamu, ebyokwerinda engeri gye byamuyisaamu na biki byatuusibwako mu kaseera ako nga bamulanga oba nga bamusaba kubalagirira Robert Kyagulanyi Ssentamu gyali, boss we gyali. Kiteeberezebwa mbu ono yateeberezebwa okubeera nti y'omu ku abo abali bawuliziganya ne Robert Kyagulanyi Ssentamu era ne batracking enamba ye mpaka bamukwata okulaba nga bamucunya okubalaga boss waabwe gyali. So emboozi eno tugirina era kulina batugiraba ffe babiri wabula nga weggwa tubeera kuleeta n'emboozi endala ey'omukulu Nkeretanyi Yusuf. Nkeretanyi Yusuf kiruluuta ono wa saidi z'e Kalungu East yewali Vincent Bamulanga Kisempije. So tugirina kasooke tulabe ne ya Chemutai, tulabe biki ebyamutuusiddwako na biki ngeri kijjannyonnyola olutabaalo lwe baddemu olw'okubeera nga poliisi n'ebyomagye bamukwata abasajja bawerera ddala ne bamucunya. Tuva ku Focus TV. Calm down, we're not going to harm you. Just cooperate with us. Tell us where your boss is. Tell us where Kyagulanyi is. I told them, I have already told in uniform, which the ones I had not seen before. So there were other vehicles that were following us. I don't know, to be specific, I don't even know how many vehicles these guys had come with. But the ones had been were about 2, 3, and all of them had people. There was a drone and other vehicles. So these people took me when I told them there was a place that I had in Bali. So they wanted to go and search my place. They're like, can you go and search your place? I told them it was okay. I told them my key was with my sister. And they were like, it's okay, we shall allow you to pick your key from your sister's place. So we went, and then I showed them the route to my sister's place. But along the way, I told them that my other sister is a police officer, because I knew there were uniforms. Because I knew if they had found those uniforms, they would now put me. They would allege maybe I was in possession of government stuff, so military stuff. So when I told them, when we got into when we go to my sister's place, when I showed them that we cannot go here because the place was very dark. It is a police, and they even saw the signpost of showing a police. They were like, no, we can't go here. Call your sister, because they had already my phone. When they came inside, they took my phone, and they're the ones who were in possession of my phone. So they told me to call my sister. I called my sister. So when I called my sister, immediately she came with a key, brought the key. And then she asked, I asked her actually, has anybody been hurt? Then she said no. Then got the key, we went to my place, searched everywhere, Kyagulanyi was not anywhere. Then they told me, this does not seem to be like your place. There's nothing that shows that this is your place. I'm like, this is my place. You can even see the place is still fresh and clean, because I've been around. I cleaned up this place today. I washed my clothes because my clothes were scattered all over. I had washed them. I did not even organize them because I had to rush home. So when I pulled the basin that had a few things, I got my photos that I had taken with my party secretary general, Mr. Lewis Rubongoya. Then others are taken with this lady, Honorable Aisha Nakayenze. Others I had with the white leaders, Ivan Masaba and the rest. So when they saw, they actually confirmed that was my place, and they saw photocopies of my other academic documents. Then I also gave them my passport, which was in the house. When they saw that, they were like, okay, we can now confirm this is your place. After searching through the house, they did not find. Finally, we got out. They
kept asking me, interrogating me about Chagulanyi's whereabouts. Says they kept telling me that they have intelligence, that the person who is keeping Chagulanyi is me. And I told them I don't know. But they kept insisting. And then after some time, they told me that, do you know, your people are the ones who have betrayed you. They're the ones who gave us. How did we know where you stay? How did we even know that you had left where you were, going to your village? So the people who have betrayed you are your party people. Of course, I knew that was not true, because there is nobody of my party who can betray me and show them where I am. And most of them do not even know where I stay. Honorable, calm down. We're not going to harm you. Just cooperate with us. Tell us where your boss is. Okutiisa nti kati kitegeeza bagenda kubeera bakwata omukomo. Kati ekizibu ekiriwo, it is not official. Okitegedde. It's not official, banaffe ab'ebyokwerinda bakikola mu ngeri yaabwe nga bakola ki nga bakoze, naye ebyo bwe bityo bwe biri, naye hali ekimutaye bamaze ne bamuta oluvannyuma lw'okubanga tebazudde kyebadde bakola ki kyebadde baagala. Kaakati ku bantu abamu abadde banoonyezebwa abaabuzibwawo kwe kuli Bright Ahumuza, oyo nga ye coordinator w'ekibiina kya NUP Mbalala. Olunaku olw'ejjo oluvannyuma lwa wiiki 3 yasimbiddwa mu kkooti. Okitegeera. Amateeka gagamba essaawa 48 naye yasimbiddwa mu kkooti after 3 weeks kukyanga akwatibwa. But anyway, at least oyo gamba nti family ye yamulabye. So kino kyongera okurazinga ebibuuzo kwabo abatalinaako we balinga ebitonge by'okwerinda bibeegana nti tubibalina, abalala batandika okuzuulibwa oluvannyuma lw'akaseera. Okitegeera bulungi. Waliwo omuvubuka yabadde ku kitebe kya NUP lwabadde ne press conference. Ono naye yamugasseemu ku abo be yalabyeko. Ani yagasani? Yayogedde abantu yagambye oyo Ahumuza n'ayogera ku Cedriga. Tukamushaba yamwogedde, I'm not sure. Then ayogera ne ku Mugumya, muganda wa Dr. Kanokiza Besigye nti himself house gy'abadde. Okay. Nona abaddeyo. So kakati kino kinakyo kyongera okurazinga ebibuuzo. Lwaki ebitongole by'okwerinda biba bivaayo ne byegaana omuntu ate nga bye bimu ate nga bikola ki? Anti I think because byebyo byowulidde omukyalo yali akulembera mu veti, yali akulembera akakiiko akaali kasalawo kuba akaali kasunsula abeesimbawo ku kaddi ya NUP. So byo byayiseemu era akakasizza nga bwe yateereddwa naye nebibaddeyo. Then Nkeretanyi Kiruluta Junior ono ali mu bulabe lwaki nti annyonnyola engeri abantu gye bamulumbyemu nabiki ebiddira mu bulamu bwe obw'enjawulo singa kino kigenda bwe kiti. Ali mu kutya olw'abasajja bamulumbye ne bamusalako emboko ezakubwa amasasi agaavuga byonna abitotola. Twala story eno babiri tuva ku Focus TV. You know why they were after. Ntuuka ku Blackati bwe nabadde ndeseewo nga ngamba amaze ofuna results ne DRF zonna taleseewo azikuŋŋaanya. Bwe natuuseewo nsangawo omu ku supervisors abalala nga mugamba kakati take charge collecting egundi za wano zonna ez'aba councillors ne mayor nze kati kangende ku polling station endala. Ngenda okulengera abasajja banzingako n'emiggo. Kati bwe basazeeko ne maaso osinajja n'angamba va wano ogende, tetwagala kukozinga buzibu ne abasajja basempijja. Nesitwala ng'ekikulu ne ngamba okay osi waba ngambe kanveewo ne ndowooza abasirikale baze kuprotectinga mbeera. Nandaga direction nga nvuga nzira wali bajaasi. Osi n'angamba va wano. Ngamba okay nenjikuba advance nenvugira ku side endala nengenda. Nagenze nengenda ku office yaffe y'ekibiina nengamba bannange kirabika Lukaya baagala kusaanya obulamu bwange, kino sikirabangako. Owa booda omu gwemmanyi obulungi ng'akola mu nkambi ya Honorable Bamulanga Kisempijja. Nabadde nvugira ku road side nga nva ku office olw'ensonga nabadde ku simu ne mwana mwizi. Kati mba nvuga owa booda ono ajja mulengera mu side mirror ajja nyimiriza agamba Honorable njagala kuwa information kitaasa bulamu bwo. Ngamba engeri gyali mu nkambi eri ng'atampa information kitegeeza ampa kituufu. Kati nsudde indicator nzire mu kkubo
mugamba maaso genda emmotoka empakinze maaso twogere nga ndaga nti nina bannange kirindako bannange bano abajja ayogera bwatunula emabega tuna musaidi mira waliwo emmotoka oba yabadde firida oba yabadde wishi nejja n'enkiiko omulundi gumu bweti mukunkiika bonna ne basendabirwamu oba oluggi lw'emabega oluno babadde adjacent nange naggulawo najja nga mumanyi ku face naggula oluggi lwange omulundi gumu n'amaanyi olw'ensonga nabadde mmaze okujja muloola sifunangako mbeera yakutegebwategebwa amasimu ge mbadde nfuna gabadde ga mu bantu abamanyi ne sources ezimu eziva mu bantu ab'enjawulo nti abasajja bano bakupulaningira okuttira mu kalulu k'erutaya basobole okufuna by-election era bateekateeka okukola obulabe ku bulamu bwo naye wandibaddewo okola ki weegendereza wabula ate waliwo eyaweereza mukyala wange message ku TikTok nga mugamba gamba bbaawo baasobola asime empuku mu nnyumba emessage ezo era nzirina suubira nti poliisi egenda kukola ogwayo kubanga okusinziira ku bantu be bagigambye poliisi ekitegedde butereevu nti n'ebigambo bye baayogedde nga tebivudde mu kamwa kange eri poliisi wabula nga bivudde mu bawitnesses zaabo nti those people were after my life kitegeeza adde bagendera kusanya obulamu bwange ekyomukisa abamu tubamanyi ne poliisi ebamanyi nsuubira okuba nga kwegenda okutandikira okukola okunoonyereza kwayo poliisi bwetakikola ba abantu bagitunuulidde kwanze ndi mubaka w'abantu ndi mubaka w'abanakalungu east bannonda nteese oba mbabeeremu ng'omuntu munnaabwe so si kubeekweka kubanga kati essaawa eno bye batusindikamu bannakalungu nja bagumya ekintu kimu era nja bagamba ekintu kimu byonna bye tuyiseemu tegabadde maanyi gange wadde nga taddewo tegabadde maanyi gammwe wadde mugataddewo naye byonna kibadde kisa kya Katonda kisa kya Katonda ekyamponyezza ezo gundi ez'emirundi ebiri okubanga obulamu bwange busaanawo ekisa kyekimu kyekyampisa mu kooti kisa kyekimu kyekyampisa ne mu kalulu mbasuubiza nti nze munsabire nnyo eri Katonda siyinza kuba nga nsukka wano sitoola ogirabye eyamukyamutai omukyalo oyo omulabye yali yawambibwa so nga ate ne Kalungu East omukulu Yusuf Nkeretanyi Junior Kiruluta naye sitoola eyo giwulidde bibyo nno bye tulina mawulire aga leero wabula sigala ku Focus TV subscribinga goberera tube nga tufuna bintu bingi nnyo tuva ku Focus TV nze Adebo Foski mu Nyanja tukulewo ne sitoola endala nnyingi nnyo maaso eyo for now bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi